بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، tumwebaza Allah subhanahu wa ta'ala الذي من علينا بنعم كثيرة, atugabirira ebyengere biyitirivu, ekyengere ekikulu ekikulembera byonna, kyekyengere ekyeddiini eno ey'obusiraamu. Tukitwale nti kikulu mu byengera byonna, era nga kyekyengere ekyabuutikira buli kyengera kyonna, kubeera nga tulina eddiini eno ey'obusiraamu. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala ffenna atuwangaalize ku ddiini eno ey'obusiraamu, era n'ezzadde lyaffe aliwangaalize ku busiraamu tutuuke eri Allah nga Allah subhanahu wa ta'ala atusiimye. Nsaba okusaasira n'emirembe bidde eri Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eyatugira n'eddiini yaffe eno ey'obusiraamu, Allah gwe yatuma gye tuli nga rahmatan lil alamin, nga kyakusaasira eri ebitonde byonna. Bakubiriza okutya Allah, okubeera nga buli kiseera tulongoosa emirimu gyaffe n'okuzza obujja okwenenya kwaffe eri omutonzi. Tetugenda kubeera ku duniya kuno lubeerera, twajja kinnoomu ne twala, era ne mu kugenda tugenda kinnoomu, tugenda kuggwaawo. Fuba nnyo okulaba ng'olunaku lw'ogenda otuuka mu maaso g'omulezi, fayiro yo, omugugu gw'ogenda okwanjula nga mulimu emirimu egisanyusa Allah subhanahu wa ta'ala. Ekikulu mu kukola emirimu gino egy'obusiraamu si bungi bwagyo, ekikulu butuufu bwagyo. Ekyo senga abasiraamu tukiteekako essira, twalirongoosezza nnyo. Obungi bw'emirimu si kyekikulu, wabula ekikulu emirimu gino kugirongoosa. Era buli kiseera suubira, kyessaawa yonna osuubira okusinkana omutonzi Allah subhanahu wa ta'ala. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. oyo yenna asuubira okumusinkana Allah akole emirimu emituufu, so si nti akole emirimu nga mingi, wabula akole emirimu nga mituufu. Awe tugendera okuwona. Obulamu bw'ensi eno butono, naye ate Allah wakuwa n'otegeera lwaki yabukuwadde era lwaki yabukuwa, bugenda kukuteeka mu bulamu obuwanvu obw'okubeerawo olubeerera. Buno obwensi bwo bumpi, olwadde tolwadde ogenda kusinkana Allah subhanahu wa ta'ala. Naye gezaako okulaba nti okozesa ekyengera kino eky'obulamu nga Allah subhanahu wa ta'ala bw'akikuwadde. Zina lugwe gubadde ki? Kaakati kyenjagala tubeere nga twogerako olwaleero, tugenda kwogera ku musomo gwaffe okukwatagana ku kugunjula ezzadde mu busiraamu. Nga bwe twalaba omulundi ogwayita, kanjogerere ku mumwa, saagala kunsumbuwa mmalira budde. Twayogera omulundi ogwayita
nga twogera ku kugunjula omwana mu Busiraamu. Twasembayo nga tunnyonnyola nti mu bimu ebigunjula omwana mu Busiraamu at-tasmiya inda al-jima, omuntu okusoma bisimillah, ye muntu okusoma bisimillah, ye muntu asoma bisimillah inda al-jima mu kiseera ekyokwegatta mu nsonga ez'obufumbo. Eyo bisimillah nkulu nnyo, Allah agiyisizaamu ebintu bingi, ezzadde ne lirongooka. Kati bw'obanga oyingira emikolo egy'obufumbo obuteerabira kwogera ku linnya lya Allah, kikulu. Awo mulundi ogwayita we twakoma bwe tuba tulongoosa ezzadde at-tasmiya inda al-jima. Mu bimu ebirongoosa omwana bwe tuba twagala tufune ezzadde eddungi, man ruzika bimawuludin, buli muntu yenna Allah gwagabirira ezzadde alisalira akiika. Salira omwana we ki? Akiika. Obusiraamu bwakulubiriza nnyo abazadde ne bubakubiriza okubeera nga tusalira abaana baffe akiika. Nabbi sallallahu alaihi wasallam naga nti kullu gulam murtahanu bi aqiqatihi, buli mwana yenna alina omusingo ogwa aqiqa. Abazadde mbakubiriza ensonga eyo tugigayaliramu ate ne tukuza ensonga ezitali za Busiraamu. Ate oluusi ne twekaluubirira era ne twekaluubiriza nga ffe. Oli agenda n'abala omukolo gwa akiika n'agubala obukadde 5. Nabbi yagamba mwana kumusalira mbuzi. Bw'oba olaba tolina ssente zikola mukolo, kuteekawo tenti, kuleeta ba mizindaalo, kukuŋŋaanya abantu kubaliisa mmere, gabe ki? Gabe embuzi yo gy'osaze, gitemeeteme ogiteeke mu buki? Mu buveera, ogigabire abantu, naye ng'omwana omusalidde ki? Akiika. Oli agenda n'atula ne mukyala we ne bakola bajeti, akiika eneefaanana etya? Agenda ogitunulamu ng'ali mu bukadde 7 naga akankireke omwaka guno. Ezo sente zizikola ki? So nga Obusiraamu bwatulagira kusala akiika, tebwatugamba kola mukolo. Ne bw'osala embuzi yo n'ogaba ennyama eyo n'ogiteeka mu buveera nga bwegabwa mu Busiraamu, kikola ki? Kimala. Kikulu kya byonna kusalira mwana akiika. Naye oluusi ffe twekaluubiriza Obusiraamu ekintu kye bwagonza, ate ffe ne tukikola ki? Era wano ekituganya okusalira abaana akiika tutunulira mikolo. Ono yekka afumba Aji Hassani, Aji Yasini owa Asali, ayagala akakadde kamu okukumamu obukumi ekyoto bw'ati. Akakadde aka ajje ne sepiti ze ne sowaani ezinaagabula abaki? Omuwa akakadde. Kati ogenda otunulamu nga tokalaba. Saata akakadde ako osobola okugula embuzi 20 emeka n'ogaba embuzi. Kati bw'oba tolina ssente zikola mukolo, togukola ki? Togwerijjako. Sala embuzi, gabira bamulirwana, ogabira abantu, osaddaakeko, obage nti bannaayo omwana waffe gwe twakola ki? Gwe twazaala. Naye abantu abamu twekaluubiriza. Oli ayagala akole omukolo, anoonya n'omugenyi omukulu n'amubula, naga omugenyi omukulu yambuze ku akiika. Ekyannemye sinafuna mugenyi mukulu, gwe nabadde nsuubira aŋŋambye taliiwo. Wallahi akiika neeyimirira. Ate nga kintu kiki? Kyangu. Ketolabanga bwe tuli wano wasaze embuzi yo Aji Yasini, ogireese wano mu buveera n'ogaba buli afuluma n'akaki? N'akaveera k'ekifi ne kiro oba ne haafu. Akiika eba ewedde. Naye lwaki ffe twekaluubiriza? Sibage nti mukola mikolo, naye njogera ku oyo atalina buki? Busobozi. Kubanga engalo zino tezikola ki? Tezenkanankana. Allah akuwadde embuzi
zosobodde okusala zoba okola ki zoba osala. Kati Allah gwagabiridde omwana akiika erongoosa omwana. Twagala abaana balongooke ate tetubasalidde eki ate ne tubakolera zi birthday n'ogula keeki. Kyokka ate kyewuunyisa omuntu bw'ateekamu ekirowoozo kya birthday ya buli ki buli mwaka amazaalibwa lugatuuka. Akiika ya mirundi emeka buli mwaka? Omulundi gumu bwe guti mu buwangaazi. Olaba obusiraamu osala akiika omulundi gutya naye raba owa birthday buli mwaka agula keeki n'akola omukolo ate ali mu kwonoona. Kale ekigambo kyakiika mu kitwale nti kikulu, kirimu okwebaza Allah okuwa ezzadde, shaitaani obutakosa mwana, omwana oyo okuwolereza ku lunaku olwakhira, kubanga omwana atasaliddwa akiika kyansi y'okuwolereza omuzadde aba amaze ogiggalawo. Abo be balooya baffe abo betusalidde ki akiika. Akiika erongoosa omwana, akiika egunjula omwana. Era ogenda okulaba omwana byakolaakola, agenda omubuuza bakusalira akiika nga akiika tebagikola ki. Kale okusalira omwana akiika kikulu. Tusalire abaana baffe akiika tusobole okulaba nti tubagunjula. Mu bimu ebigunjula omwana, tamkinuhu min an yukhalita al akharin. Omwana mukkirize abeere nga yeetaba n'abaana abalala, yeetaba n'abantu abalala bwe baba nga tebamwonoona. Oba ntegerekisa? Omwana mukkirize yeetabe mu bantu nga bw'olaba ono omwana ono atudde ku mpagi. Ekyo kirina kye kiyamba omwana oyo gw'olengera oyo w'emyaka 5 azze mu bantu. Ekisookera ddala alina byalaba mu bantu be bakola. Tuli wano mu masjidi alaba abantu bakola ki? Basaala, bawuliriza. Ekyo kimubeeramu. Naye kati omuntu agenda ne yeekumako omwana, oluusi empisa abaana baziyigira mu bantu, ogenda okulaba nga omwaga nti ekyo tebakikola. Naye ate nga ggwe kitaawe tokikolanga ki? Tokimugambangako. Naye olw'okuba azze mu bantu abakulu bagenda ne bamulengera ng'alina byakoze ebikyamu ne bamuwabula. Baga mwana gwe yangu ombuuzi. N'amanya nti bakola ki? Babuuza. Abaana tubakkirize beetabe mu bantu ebbanga lye bamala nga abantu abo tebaboonoona. Ntegerekisa jangu naye mu masjidi. Looza ffenna bwe tuli wano nga nange mwendi ku kyalo kuno tulina omwana omu. Wono yekka yatuchallenge nze yazzeeko n'omwana we. Wallahi ekyo kigunjula omwana. Naye abaffe tubalese waka bakola ki? Bali ku TV sheikh. Naye bw'ojja n'omwana wo n'awuliriza irimu n'atuula agenda obuuze gundi oyo taatawo, oyo jjajjaawo, oyo gundi, oyo muwalimu, oyo imaamu. Omwana ebyo ebintu bye bimuyamba. Kati okutambulangako n'abaana ne tubateeka mu bantu. Mwe temulaba oluusi omuntu n'abeera musajja mukulu alina omukola awawe mu kisaakaati nga tasobola na kutoola salaamu mu bantu. Naganze nti abantu sisobola kwogerera mu baki, ne bamukwasa omuzindaalo n'akankana n'asooka akaba n'agamba munsonyiwe saamanyira kwogera mu baki. Naye omwana azze nga yeetaba mu bantu tabakola ki? Tabaki. Kiyamba omwana okukula nga shujaa muzira. Oba ntegerekisa? Kaakati abaana bano waliwo ebintu bingi bibayamba. Tamukinuhu, abaana bano tubayambe tubasobozese beetabe mu bantu ebbanga lye bamala ng'abantu abo tebabakola ki? Tebaboonoona. Kikyentegeeza idha lam yukhsha alayhi minhum. Bw'obanga abantu abo tomubatiisa bayinza omwonoona, abafuuyi basigala bali amayirungi. Akati senga okwata omwana wo n'omutwala eri mu kisenyi gye baliira amayirungi, otambula naye
ntegerekisi ebulabo olwaleero otunulira abaana naddala abakyalo olwaleero abakola mu arcade agenda n'omwana muto talina gwamulekera waka n'agenda naye mu kibuga omwana atandika okubeera mu maduuka abantu boogera ebigambo byaki ebyenjawulo awulira abawemula awulira abavuma alaba ono akola ki akati ekyali tekigunjula mwana nosanga ekyana kito tegerekisi kyavulira mu arcade kati oyo mwana ayavulira mu arcade ali mu kolansi ali mu kibuga wakati osuubira mugunjula ki ekigenda omuyamba ntegerekisi abaana tubateeka awantu wetukakasa nti wano wetubatadde bafunawo ekyomuki ekyomugaso ensonga endala adamu ihanatihi wa tahkirihi khususan amama ikhwatihi omwana ono gundi omuzindalo gwe gutwala kwata sheikh mundeke njogere adamu ihanatihi wa tahkirihi khususan amama ikhwatihi wadde gwe muzadde naye tokkakkanyanga mwana wo ntegerekisi mu maaso g'abaganda be tokkakkanya mwana wo mu maaso g'abaki g'abaganda be kimukosa kiringa abazadde edda we bakolanga nga tukyafuka ku buliri n'ofuka ku buliri n'akwetisa ebikunta paka ku ssomero mu baana ndoza mukyajjukira ofuka kuki ku buliri n'akwetisa ebikunta paka mu baana ku ssomero n'agamba munnamu ono mulaba n'agamba edimansa n'akuba akadde ne bakuteeka ku asembo munnamu ono mulaba afuka kuki ku buliri tokkakkanya mwana omwana asobola okukuliramu ekintu nga tagenda kwerabira oba nga tagenda kukola ki kwerabira kati fe gye twasomera abaana abaafukanga ku buliri nga babajjayo saawa 11 ne babavulungula mu kisaawe ky'omupiira nga bali bukunya abafuka kuki mu kisaawe ky'omupiira mumanyi ekisaawe ky'omupiira mukitegedde kiriko pasikalamu ng'aliko omusulo ng'ate ali bukunya ne batandika omuvulungula paka ekisaawe gye kikoma naye oluzi kyabaana basobola okukyerabira nga nange kennyini anyumizza mwendi kubeera nkinyumizza lwakukijjukira ntegerekisi naye yakikola tetusobola kukola ki kumwerabira so saate butamwerabira mu mbeera ennungi wabula embi olususu lwonna n'alwonoona ku makya ng'obudde bukola ki pulayimale enno gye njogerako so soogera ku secondary kakati omwana tomukakkanya wadde omulaba muki mwana muto n'omwana omuto abeera n'ekiki n'ekitiibwa kubanga nabbi sallallahu alaihi wasallam yagaa nti laisa minna man la yarham sageirana si wa muffe atalina kisa eri baana baki bato wala yarifu hakka kabirana ate era nga tamanyi kitiibwa Allah kyeyateeka mu bantu baki bakulu abakuze laisa minna kitegeeza obusiraamu bwatunulira ebintu bingi mu bimu ebigunjula omwana tomukakkanya mu maaso g'abaki g'abalala ensonga endala alla yunaada bi alfaadin ghairu tayiba omwana tomukowoola n'ebigambo ebitali biki ebitali birungi toyita mwana wo tokowoola mwana wo n'ebigambo ebitali birungi ng'abazadde bwe bakola mbwa ggwe kisiraani ggwe ebyo abazadde olwalwo bye biri ku nnimi z'abantu omwana tomukowoola bi alfaadin ghairu tayiba n'ebigambo ebyo bitali biki ebitali birungi tobimukowooza bwe ya waladu mutabani
naye toyita mwana mbwa. Mulimu abazadde abakozesa n'ebigambo ebibi, mbizzi gwe, naye ng'agamba mwana we. Kitegeeza wazaala embwa, kitegeeza wazaala embizzi, kitegeeza wazaala ekisiraani. Omwana muyite erinnya lye bi ismihi, ngenti ya Hamza, ya Badiru, ya Maryam. Ne bw'oba olaba asobeza tomugamba gwe. Ntegerekisi, ebigambo ebyo bibi eri omwana, bimukosa, akula bimukosa. Aga taata nze yampitanga mbwa, maama nze yampitanga mbizzi. Bigambo ebyo bikyamu, kubanga olwaleero twafuna ekizibu, abantu abayingirira obufumbo ne batamala kugunjulwa. Edda abantu bayingiranga obufumbo nga bamaze kukula, nga n'omwana ono gw'owasizza akaana akataaka ak'emyaka 14 ake15 nga bakabuuliridde. Naye olwaleero abazadde tebakyalina budde bubuulira baki baana. Awasizza yekka mudongo, naye gwe bawasizza yekka omusaasira akulidde mu bisulo, si mubuulirire. Kati ye bambi n'agenda azaala omwana n'agattako obusungu bwo gwe yatomera, akati ate obusungu n'abuzza kuki? Ku mwana. Mbwa gwe, kisiraani gwe, naddala ng'obudde omwana mu linnya lyo lisobola okukutama awaka. Okujja ng'oli musajja mulungi nnyo nga n'omukyala gw'owasizza akuwa ekitiibwa akuwulira, naye masimbi ayinza okufuuka masimbi, naye ng'ate avumira mu ggwe. N'akuvuma naye ng'avumira mukaana. Masimbi nanti tolina magezi, naye ng'agamba ggwe saali ku mwana, kuba omwana wo wamuzaala n'omwagala nnyo n'omubbula nti masimbi. Ogoye mwana wange first born. Naye ng'omukyala alina obusungu abulina ku mwami, naye abutadde kuki? Ku mwana. Pita gwe kisiraani gwe. N'amala otuuka n'avuma. Ntegerekisi, kaakati abaana tubayite n'ebigambo ebiki ebirungi. Alla yunada bi alfaadin ghayru tayyiba khaya ghabi, musiru gwe, ya ghabi, ya kalib, ya himaru. Toyita mwana himaru ndogoyi, baana mubayite ebigambo ebirungi. Busiraamu butulagira wadde ffe bazadde abaana tuleme kukozesa bigambo biki bikyamu bitalina nsa gye bali, bye bakulira n'ebyo. Era ogenda okulaba obwana buno obuto, ebigambo bye bukozesa mu kuvuma bubijja kuba ki? Ebikozesebwa awaka. Ekisingira ddala baganda bange, mwenna muli bazadde wano, tugenda oluusi, nayogedde ku nsonga y'okutambulako n'abaana, but okubeetabya mu bantu. Omuzadde agenda n'atambulako n'omwana, omwana n'atandika okulaga empisa embi, n'amukuba, awulira akoze eki? Aswadde. Leka kwolesa buswavu, awaka omwana si mutendeke. Oba ntegerekisi, omwana abakubanga mutendeke teyali kuswaziza nga azze mbaki mu bantu, naye ekituswaza nga bazze mu bantu awaka. Ogenda okulaba omwana ayatulidde kaana kanne babazannya nako n'akatulira ekigambo, muzadde nno najjayo obusungu, jangu n'akakuba engolo. Engunjula yaffe embi eri abaana. Ntegerekisi, abaana tubamanyiize, bayigirize empisa, bagewe tubeera ku bugenyi tebakola kino tebakikola, kino tebakikola. Tegerekisi, era okumanya engunjula yaffe embi, entambula yennyini yetutambula n'abaana teriimu kubagunjula. Omuzadde atambula n'omwana ng'ajja akasika busisi, agenda akakuba engolo, nagambye kyova nadde njagala okukulekayo n'akakuba. Omuntu bw'aba atambula n'omwana, omwana olina mmuvaako mabega ng'omwana yakulembedde, so si mwana kumuleka mabega, yanguwa kyovula bwedda njagala okukuleka awaka, n'akasika n'akakuba. Era abazadde abasinga kizibu nnyo omwana okumalako olugendo nga takaabye, bwakakuba engolo bwakasuna nakugambye. Kikyamu ekyo, kikyamu ddala. Ntegerekisi,
tuyige okutambula n'abaana ate era tubawookinge. Bw'oba otambula n'omwana mukulembeze mu maaso oveeko mabega ng'ogenda omurakaba omutunuulira tasarufaati ze. Naye tubaleka mabega ne tubasikambula, ate bwe tubavuma, ate bwe tubakuba, gwe linnyako takisi olabe abaana bwe bajjudde amaziga abatambudde n'abazadde. Hakakuba tegerekisi naddala mu abasajja engeri gyemutemanyiiza nnyo okutambula n'abaana, okufulumako n'omwana wano lutalo, bodaboda esobola n'omukutomerako. Tutambule n'abaki, tubayigirize engeri y'okweyisaamu mu bantu. Ensonga endala, tanbihu lil khata. Omwana bw'akola ensobi gimulage birifqin walin, na bukwata mpola. Bwagwa mu nsobi gimulage nti eyo nsobi birifqin walin. Wa adamu muaqabatihi, toyanguwa kumubonereza idha akhta awwal marra, bwe gubanga gwe gusoosa akole ki, gwe gusoosa okusobya, toyanguwa kumubonereza. Waliwo embonereza embi etagunjula mwana ng'ate mwongera kumuyigiriza muze ogwo, ng'engunjula ekuza bukuza muze. Omwana yema kuddaawo lusa yagala okulya ku chapati eya Rolex, agiwulira mu banne, n'akwata ebitaano byo bye walese ku mmeeza n'abikozesa. Ogaani abijjeewo emisuwa ne gikwereega, n'oleeta essanja, n'oleeta ekibiriiti n'omukoleezaako. Nkujja mu bubbi, omujja mu bubbi naye omuteeka mu bubbi. Ekirala okumanya oli mubi nnyo, omwana gwoyekyezza engalo olw'ebimeka, olw'ebitaano, ogenda mujjanjabira sente meka? Abbye bitaano, si okusina kubba, akozesezza kuba sente zatoddeko za kitaawe, wadde kale tasabye, eyo nsobi. Naye ekyo kyokoze n'omuteekako essanja n'omukumako ebibiriiti, ogenda mujjanjabira sente mmeka engalo ezo? Ate omwana oyo akula alaga banne enkovu, era abantu bangi balina enkovu z'omu buto, aga nti maama, taata. Omuzadde n'akuba omwana oluyi n'amukyusa eriiso, liiso ne libanga muzadde yafuuka ensonga. Omwana bw'akola ensobi tugijjawo birifqin walin, nabbihuhu, ensobi eyo gimugunjule, ogimulage nti nsobi birifqin walin. Muyite, yogera naye mu mpola. Bw'aba asobezza omulundi ogusooka tojjaayo njala zisusse. Ntegerekisi, omwana mugunjule mu nnyunjula esinga obuki, esinga obulungi. Bw'akola ensobi gijjeewo, ogyogereko, mumubuulire omulage nti eyo nsobi. Era wano tuyige ti abaana obuntu bwe bwegombagomba tububateekengamu. Olira abaana balina kye beegomba busiiti obwo, Allah waakuwa ebitaano, bugule obwo batwalire. Ngera bwe tujja okuyiga nti omwana bw'amala okukula, bino ebigambo bye muwulira abalenzi ko bayita ne babasigula, sweet heart, baby, my heart, omuzadde biyita omwana wo, aleme kukyekanga ng'omuvubuka yakikoze eki, yakimuyise nga takiwuliranga nako. Omuzadde yita omwana wo omuwala, muge sweet heart wange jangu wano. Naye bw'anaasanga omuvubuka eno jjojjo mutuma ekibiriiti n'amuga sweet heart, ajja kusula nga teyeebase, kubanga gwe gusooso kiwulira mu maki, mu matu. Kati newe buba byakulya bino sweet Rolex, mwana yabbye ebitaano n'agula Rolex, kuba togigula. Demusaze enkoko n'abba ebifi, kubanga ogireeta ku Idi. Tumanyize abaana baffe mu busobozi bwe tulina. Naku ngolo olwokutaano weerekereza oge nti ndiisa ku baana bange endiisa ey'obuki, ey'obuvunaanyizibwa. Abaana baleme kuwankawanka.
osobola okyala n'omwana ku mulirwa ne baleeta emmere omwana n'alaga abantu emmere ne bamugaa tukwongere nti munyongere nga wali ofa ensonyi oga ya rabbi mwana ne kalya ne katuuyana kasika ku nnyama bane tumanyiza abaana baffe ebyo byonna bigunjula baki baana ntegerekisi naye bwe munaddaawo osevinga bwosevinga bwotereka abaana tubakole ki tubasanyuse nga bakyali baki bato basobole okutufunamu byebateekeddwa okufuna mu bazadde ng'abazadde ekirala ikhtiyaru l ism al munasib abaana tubatuuma amannya amalungi tulina ekizibu ku mulembe guno amannya ge tutuuma abaana baffe n'amakulu tetugamanyi wabula tunyumirwa nnyukuta nzaani adamu kati njagala buli mwana wange asoose n'atuuma akiramu n'atuuma idirisa ne gamuggwako kale n'atandika kugeta bugesi newomubuuza era abazadde abangi obabuuza erinnya lye omwana litegeeza naye simanyi nange nalijja ku intaneti abaana mubalondera amanya amaki nabbi yagamba amanya agasinga obulungi abubaka era nze neewuunya wano sheekh tawir musajja mu basajja abasiraamu siwulirangayo omwana ye linnya ddala abalenzi alina abalenzi nga bameka bonna abdallah abdurrahman abdurazak abdulkarim abdurraif alina abaana ndowooza 10 bonna abdu naye ffe twagala mulembe omuntu obuuza shifura kitegeeza ki twagala lyansanyusa mawuya kyeki abaana amanya tumala galonderera era lyakunaga njagala onondera erinnya nga liri unique nga terisangikasangika mutuuma amanya ag'abantu nga bamanyiza abaana bange mbatuumaga amanya abalenzi gabamanyi bamanyi benasomako bendabanga bali ku mulamwa bentuumamu amanya ag'obusiraamu kuba Sheikh Sadilani yatusomesa ennyo era omwana wange asookera ddala ye Sadilani Sheikh Sadihani ne mutuuma Sadihani kuba njagala abeere kiri yatusomesa mu sharia nindabanga musajja mutamakkinu fil ilm nenga nti Allah bwalimpa omwana nife tumala gatuuma from nowhere linnya walijewako internet yagasse erirye yagasse ennyukuta eziri mu linnya lye n'ez'omukyala ne bakolamu erinnya ne bajjamu omwana tegerex mukyala we yani Hamida ate haji yani azaala mu Hamida Hamza ne bafunaawo ennyukuta baga gwe leetayo 2 naawe 3 ne bajjamu erinnya ssebo ne batuuma omwana Hamata noga Hamata kyeki kyalu walabu wologe nawulire yatuuma omwana we Kishimishi uliriza nnyo akati mba mubuuza Kishimishi kyeki naga bwe twasomeranga ya Saluna kigambo kino kyankubya nnyo kanyenga nti ndijjukirirako omwana wange Kishimishi kuba kiri mu ya Saluna naye kitegeeza ki kigambo kya luwurudu mulumanyi olw'aba Pakistan bebakola ya Saluna nga bagira ennyukuta omuntu asobole okwatula ebigambo naye nga bagatta biki amakulu nga bakwagalamu osobole okugatta ki naye oyita oti omwana wo Kishimishi Saruda yes Saruda Tegerex Daras Nambari bibyo biga biri mu ya Saluna kali ng'otuuma mwana wo ebintu ebyo bitakola ki ebitakwatagana nga tebitegerekeka Tegerex ekiddiro ekisembayo kubanga leero munkoze bubi nnyo emizindalo mwagyonoonye
njagala kati kumaliriza mu bimu ebigunjula omwana tuli fenna okulyako n'omwana weki tuyige okulya n'abaana emmere ku lujjulula olutya omuzadde lyangako n'abaana b'emmere. Ebyekizungu bitwonoonye basiraamu. Bali babawadde emmere batudde eri bali ku dayiningi ate haja aliira eri ku TV alaba gataliiko nfuufu oluusi ali ku sheedi alya. Abaana tulyengako nabo ne waba tolidde nabo mu sowaani emu naye muliire wamu. Sookera ddala emmere yawamu baraka ereeta emikisa. Ekyokubiri emmere yawamu ewooma, emmere yawamu ekusa. Kati mulowooza ekituliisa wano ku muzikiti oluusi ne tujja ne tutuula ku lusinia nano bagiyasiini batugabula kuba nti ewaffe tetwafumbye oba tetulya muceere kuba emmere yawamu ekola ki? Erimu emikisa. N'olya n'owoomerwa nga bajjajjaffe bwe baakolanga ne batuteeka ku luki? Ku lujjululo. Olaba Baraka bwe yalingawo nga n'emmere abaana bafikkanawo ne babeera n'amawolu kwe baabasibiranga ne bagenda nago ne ku ssomero ne bazannya akapiira nga beetolola balya. Wanaani alina abaana nga afumba emmere awaka abaana beetolola we balya ne gye tubawa tebamala. Gye tubawa tebakola ki? Kuba Baraka naye buli wolya n'abaana bo oti mutudde wamu Baraka. Mulimu okugunjula omwana okumulaga emize emibi mu bali obubi ali aswankula aliisa kkono atasomye bisimillah. Naye kati buli omusenga atuula bibye. Onoomanya otya asomye bisimillah, onoomanya otya asankulwa, onoomanya otya atasomye edduwa nga amaze okulya. So buli otuula n'abaana bo wadde muli ku dining table mwana mugaye musome bisimillah. Pagwe olya bubi tolyanga oyogera tolyanga emmere ekyakuli mu kamwa. Olwo ogunjula abaana bo mu ndya. Ate afeeyo eri baana bali kuswaza ku bugenyi. Ntegerekisi oluusi siffe abantu be batendatenda mbu tulimu oluwalimu okyaddeko n'omwana wo nga tamanyi kusoma bisimila naga kaira abo omwana wa seeka abo omwana wa imaamu abo omwana w'omuwalimu tamanyi na kusoma dduwa nga bamaze okulya. Ate ng'olaba edduwa abaana b'abantu bano abatuula wansi abawuliriza ate bo bafuddeyo ku ddiini n'awulira kano n'akateeka mu baana. Kati abaana bali kuwemula ne batuswaza nga tofuddeeyo. Buli wotuula nabo bw'oti obaako by'obayigiriza era buli wootambulako bw'oti baako message gy'owa omwana. Mwana waayiga nnyo byogenda okuba abaana tobaliiko lwotambudde nabo bawulire emabega baga taata lwalifa nze njovuga emmotoka ye noga nti la ilaha illallah abaana baneesunga kufa. Abaana tubeeko message ze tubawa omugee nti Abdallah aina Allah manyi Allah gyali mugee nti Allah ali waggulu mugee nti Allah ye mutonzi wa ekigambo ekyo kyoyogedde leka kunyoma mwana nti tategeera. Omugee nti Qur'ani bigambo byani? Bya Allah. Qur'ani kye kitabo ky'abasiraamu. Omugee nti omusiraamu asaala esswala 5. Leka kunyoma mwana ebigambo by'omugamba. Kati abaana baffe tugezeeko okulaba nti we tubeera nabo bwe tuti tulina message ze tubawa. Naye osanga omuzadde atudde n'abaana be ku sheedi abanyumiza Wakayima ne Wango Tyago gaali mazike Zakayono gwolaba n'abanyumiza emboozi z'abasezi. Mwana bonna ne butya n'abaga mugende mwebake enkyawe njo okutandikira awo agunjula kyoyo. Naye abaana banyumiza ebigambo ebibakola ki? Bagee baana bange mbeere bakozi mu nsi, baana bange temusabirizanga ne bwe mbanga siriiwo mukuuma obusiraamu. Wallahi ebigambo ebyo omwana alibijjukira. Naga taata yatugamba, maama yatugamba,
naye njagala balekera ekibuuzo olwaleero mwe biki bye mwogera n'abaana bammwe n'ekisemberayo ddala abaana baffe tubaagazise abantu abalongoofu abaana baffe tubaagazise abantu abaki abalongoofu bw'ojja wano ku masigi n'olabawo imaamu omwana mulage nti oyo imaamu asaaza abaki abasiraamu oyo muwalimu waffe yatusomesa oyo sheekhe wawaka omwana omwo mwagazise nti oyo seeka wawaka naye ate mmwe kennyini muvuma bannaddiini nga n'abaana bammwe bawulira leero no tulina akiika ye muwalimu kigwe naleeta kikulu abawalimu n'omuleeta ate n'asiba emmere muwalimu gundi oyo yantama kusiba mmere omwana waawulira anayagala atya omuntu oyo anamuwata respect ebyo mbeerako abaana baffe tubaagazise abantu abaki abalongoofu betulabamu omulamwa abannaddiini mugee tugende ku jjuma oyo atusaaziza ye Seeka gundi naye bamanyi basambi ba mipiira era betubalaganga ab'amaanyi ebyo bwe tunaaba tubikoze tugenda kubeera nga tugunjula abaana baffe mu ŋŋunjula ey'obuki ey'obusiraamu. Budde bugamba ssaawa meka? 2:05. Kankomaawo olwaleero kubanga embeera yammwe ensusseeko ey'omulamuzi naye katugendera awo mmwe bange sirina kyakubakolera bwe tutyo kituufu nakakasizza kituufu. Kale katukome wano olwaleero biidhinillah. Saba Allah bigambo bye tuwulidde abifuule by'omugaso atulongooseze ezzadde lyaffe atugabirira abaana abalongoofu atuwe okulaba nga tulerera ezzadde lyaffe mu ndere y'obusiraamu. Saba Allah subhanahu wa ta'ala nga bw'atukuŋŋaanyiza ffenna wano atukuŋŋaanye mu jannaati firdaus innahu waliyu dhalika walqadiru alayhi. Subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Kujonga waliwo alina kyabuuza naye nga darusu ngimaliriza bwe ntyo.